TV Uganda mwasibye mutya nga bwe mukimanyi nti program ebeera Starbou sonsomula wanooka ku LMTV ekuleta amawulire agabeera gakwataganidde ku celebrity nateera mwe mubeera akanyomero bw'obiraba ffe bwe tubiraba obanze bwe mbiraba gwe obiraba bwetyo nno munnange ne tugamba ne twewaayo okunoonyeza celebrity yenna gwe gw'oba oyagadde mbadde mutubanjanga Starbou wa Natooro ali ludda wa muwulira ayina concert ne tugamba bannange naffe ne tusalawo tumuteeke ku pressure tusobole okubeera nga tumufunyira we twogera tumusanze wano mu rehearsals ngali mu kubategekera ngali mu kubafumbira ekintu kye mugenda nammwe kennyini okunyumirwa naye nga munnange ntambudde nze kandi Queen Sylvia wamu ne mulongo munnange era bulijjo nga buli lunaku tubanga tunoonya ekibanyumira kyemwagala okuba nga mulabako kyemubanga mwagala okuba nga munyumirwa yes nga leero tubaleetedde Starbou wa Natooro obadde omanyi ennyimba ze omanyi bw'atandikidde abamu mulaba abantu ne mubeegoma naye temumanyi gye bakoze ki gye batandikidde olwaleero totemya wuno wano tumwina mu ttaano naye nga tugenda mubuuzaako naawe omanyi ebimukwatako sooka obuuze ku bantu awo bakutegeera ali gwe tuli naye olwaleero mbalamusizza basebo ne bannyabo abalabi ba LMTV musibye mutya nno mwebale emirimu mwebale tuwagira mwebale kunjagala nze Starbou wa Natooro wammwe omu bw'ati yes mu nsi mwonna omubwati yakyebagambye ate nga namwe mukimanyi kyekituufu Starbou wa Natooro yani yakulirawo asomye atya yenze gwolaba Starbou wa Natooro ndi musiraamu ndi muganda nzaalibwa Rakai district eggombola Kibanda akaalo bakayita Kakinga mu Luzo yono gwolabirako ddala bw'ati bwenfaanana bwe nti yasoma kyenkana teyasoma nnyo naye ate nga mugezi nnyo yakozesa common sense yasoma kutuuka yasoma kukoma mu P7 kati bwe watuuka mu P7 kiki kye watandikirako nga gwe omuntu ebyo biwanvu naye ekikulu kya byonna kiri nti Starbou amuyono gwe mulaba wano omuyimbi mujja kumpaayo obudde mbanyumiza emboozi empanvu engeri gye tumusanze ku rehearsals abannyonnyoleko katono yes olugendo lw'okuyimba olutandika otya olugendo lw'okuyimba nalutandikira mu kyalo nensooka nenyimbako ebyomukyalo eyo gye bandabira bameja Jeno Kayanja Mr. Frex Kabuye ali mu America ne bandeeta e Kampala nengenda ne recording ennyimba ezasooka album number ezo ne zitambuza mu kyalo navaayo 2005 then 2010 nfuna oluyimba lwe bayita abajja kakasa lwe lwasamba akajje buli omu nantegeera mbasaba mpulire emizire mingi awamu n'enduulu gamba tiri mulimu akadongo bwe katyo then ne kuddako tujanjawaze obulamu bwange bwatandikira awo okukyuka n'ennyimba ne zigenda nga ziwera mpaka wano wendi kati mu kujja mu kibuga Kampala producer kyoyo gwe watandika naye bamuyita Ziwa producer Ziwa studio bali bagita GL studio ali Masajja tebyali birungi kuba twatambula nnyo bwe tugenda bwe tudda nga bw'omanya abayimbi abatandika bakimanyi naye nga era ebyo ebiseera twabiyitamu ne ngenda ku Can Records ewa studio yali ya Misaki oba nakati oba ekyaliyo simanyi Dr. Tera naye nankolera ennyimba naye nga oluyimba olwasamba akaji David yalukola David Senyonga DMS Records kati anyo ye yakusikiriza n'owulira nga nawe oyagala otandika okuyimba akuyimba nze nali nyumirwa bunyumirwa ng'omuntu naye nga waliwo abayimbi be nanyumirwanga Paulo Kafero Mariam Ndagire waliwo Kezia Nambi lwa kigambo kya lulimi ekyo ekyanemesa omulenzi omulungi ne Lake Dube bali bangi Fire Bongole Lutaya bwe batyo kakati ono Jeno gw'ogamba omuyita otya muntu we waffe ku kyalo kye kisookera ddala obukulu era ndoza kyenyinza okugamba
batubulira omwogerako nnyo namba bannange kati ko tulaba okola ebintu bingi ozenga oyimba okikola otya gwe okubeera nga gwe weekuumira ku mutindo ekisookera ddala nze neewandiikira ekyo kikulu nnyo ku muyimbi osobola okumanya oluyimba n'omanya nti luno luyinza obutavuganya ku nnyimba eziriwo okusingira ddala kinnyambye nnyo ebirala mukama katonda yasinga okumanya kuba buli muntu akola ekintu kye ng'alaba akoze bulungi abantu ne bakyagala oba ne bakigoba kakati nga bw'ogambye struggle yali y'amaanyi nnyo ng'otandika bubaka ki bw'owa abayimbi abato kigambo ki ky'oyinza okubawa abayimbi abato mutandike tandikira awo wooli nze natandikira mu kyalo ku kidomola kye bakuba obukubi ne ŋŋenda ku ŋŋoma ku ssaawa eno mulayo ebyuma ebyo byonna nategese concert obligato eno concert yange yakusatu kyengezako okulaga nti tewali kitasoboka tandikira awo wooli beera mugumiikiriza wekkiririzeemu kyokola kyagale wezuule manya woogwa manya abayimbi abamu ajja okuyimba nga azze kuyimba nga Juliana azze kuyimba nga ani kubanga ayimba bulungi wezuule gwe byosobola byoba oyimba making sure nti byokoze birungi bwe binaaba nga birungi abantu bajja kwagala ne bwonaaba oli musiiwuufu ne bwonaaba oli mukutufu kubanga nze nali mukutufu ate nga ndi munnakyalo naye abantu banjagala olw'okuba bye nali nyimba abantu batwagalako bye tuyimba tebatwagalako ndabika so wekkiririzeemu lemerako mukama ajja kutuuka akole ki akuyiseewo ogulirewo enzigi kakati celebrity life eno ekuyisiza etya nga gwe omuntu Starbou sigirinamu buzibu kubanga nze sirina nnyo obulamu bwange sibukaka seeteeka mu ssalye siri okitegeera siwaalira kyekisobola sirina gwe ngoba ate tewali angoba nze ndi mu bulamu bwange sibulinamu buzibu se stressing sikola kyesisobola sikola kitanyumira okitegeera si pretendinga kati birungi ki byofunyeemu buli kyenyina kubanga ebyo byonna nabireka mu kyalo nenzije Kampala nga ndi mu lugoye lwennyambadde kitegeeza buli kyenyina nkijje mu kuyimba emikwano mwe naali basanzeewo so buli kyenyina buli kimu kyenkoze obulamu nabutandikira ku zero nga nva mu kyalo ate biri okusomoozebwa ki kugamba nyimbe naye okusomoozebwa ku bino kubanga era tebibulamu bulijjo tubisuubira naye tubirwanyisa ne kati nti bano abantu abatunda ennyimba zaffe okitegeera ffe bannannyinizo nga tetuzifunyeemu waliwo n'okukkirizisa abantu nti ndi muyimbi kyantwalirwe obudde n'ekyo buli muntu ekintu kyokola olina okulwana olabe nga abantu bakukkiriza teri kintu kyakumukeeka n'okukkirizisa ate abantu abandi abaluli kati olumu bakyayagala abandi abenga luli ekyo nakyo naye ebyo byonna byonna mu bulamu bibaamu naye nga nja neyakuyimba wawajja mu kibuga wali olina gwomanyiemu mu Kampala of course Major General Kayanja nali mumanyi bantu bange baaliyo naye nina bemmanyi kayimba ki kugamba nti kano kensinga okwagala ennyimba zange zonna nzaagala zonna okujjako nti buli lumu lulina kye lutegeeza bajjako akasaya nyanjula mu bantu tujanjawaze n'ayongereza ow'omukisa nanteeka mu buli kika kya muntu abagagga abaavu abakulu abato buli kika kya muntu nkirina so ennyimba zange zonna buli lulimba lulina kye lutegeeza so kyovola nti sirinaamu lwengamba nti luno lwe lusinga luno Starbou watulabye abayimbi bangi bagenze ebweru gwe nga tetukulabangako ng'olinnya ennyonyi ogende oyimbireko ebweru nali ngenzeeyo bayitayo London era wali kiŋŋana kuddayo olumu nemerera okuddayo nti emirimu gye mba nyina wano giba mingi nga nsigala wano mba nsinga agenze eri kitegeera eri mba ngenda kumalayo wiiki nnamba wano mba ngenda kukola oba kuva lwakuna lwakutaano lwamukaaga sande ennaku ezo zonna nga ndi mukola kati bwe mbalamu nga ssente zengenda okukola wano zisinga okgenda ebweru nze nga nsigala wano lwanze okuyimba sikunoonyaamu bitiibwa kunoonyaamu kubeera musanyufu
Okay, kati woba nga tuli mu nseke ya music eno bintu ki by'obeera okuleya ebbali nga tuli mu music? Ninayo ennimiro zange mu kyalo. Ninawo wali akalwaliro kwange awo bakayita Stana Medical Center w'Ekitebi. Awaliro lyetuyiseeko. Kati right now project ki empya eri mu kulaninga? Ebaluyita enywera. Olwo baluyita stress. Tikati nkola binyumira mimi sitaki nyo sente nzazeekolera obulamu bwange nze nnannyiniwo. Stress zitondowaza zipongosa obwongo omuntu zimeze embalabe ez'okunyindo stress emeze enkanyanya. Kakati Kabaka yakuwa ekitiibwa naye ekyabasajja bano bamisa kibabawa basa tetwategera kyo bakiyita simanyi bwe bakiyita nange kyesinga okubaza abasajja Kabaka yansiima era naye nali simanyi nti agenda kunsiima Mukama yeebale ku lwekyo sosobola okumpita kyonna ky'oyagala ne bw'ompita ssa ompita mma kiri gy'oli kati ndowooza mma ngenda kola research agenda kinoonyerezaako. Okay, kati twalaba Mr. Semakula bwe yali nga launchinga ng'akola concert Ssaabasajja Kabaka twamulaba yamuyita ng'ajja kati naye ku concert ye tumusuubire oba gye bujjako mu maaso simanyi oba anajja naye nga wali otuteye ebbaluwa naye ne bw'anaaba tazze abalala bajja kujja kati kiki ekyakuviiriddeko okugamba bannange kankole concert? Kubanga nsaanidde emyaka 3 ennyimba nnyingi emyaka 3 nga maze concert y'ow'omukisa kati sisaanidde saanidde ebyaddala. Kakati biki birungi ki bye tuba tusuubira mu concert eno? Buli kimu kirungi buli kyenkoze kirungi kati kiri gy'oli omulabi agenda okujja okwerobozaamu gambe kino kinyumidde kino kibuzeemu naye nze making sure nti buli kyenkoze kiki. Abayimbi bangi tugenda kuyimba live tetugenda kuyimba CD so nze buli kyenkoze kirungi amazina nagakoze nakoze amazina na trainings amazina mwezi mulamba agenda bannange abaleba LMTV tetugenda kuba no Starbou Natooro nga tatulazeeko ku mazina ennyambala entunula entambula enjogera bannange twosubwa concert kakati Starbou watubadde tuwulira munnange ogenda tulaga omuntu njagala otutangazeemu kiri kiki ekyo ezo zigenda kubeera mu surprise bwe kinaaba kize kinaaba tekize it's okay. Kakati ku bya family Starbou olina abaana bameka? Ebyo ndi muntu mukulu omukyala tabali lwanzaala tebasobola omubalira naye kati saawa eno gye ndiko ya concert. Kati abawagizi ebyo mugenda kumpita mu mbuuze okuva nga mulina n'obudde bungi. Kati saawa zino abawagizi beetaaga okumanya Starbou atubategekedde bayite bakuwoole n'ekyobafumbira okibaga. Basewa ne banyabo musaba mujje ku obligato ku Friday eno wabulayo ennaku ezo mujje mbayimbire ntegese bulungi buli kimu nkikoze nze kyenekakasa nti kinyuma ne bwe mba njiyo oluyimba lwange nduyiyanzeka bwe nti ebigambo ebimu ne binsesa nga ndinzeka bwe ngenda obiyimbira abantu nendaba nga ate nabo bebakoze eki bibanyumidde kati nayiyiza ebinyumira nsaba Mukama nammwe bibanyumire mujje mubirabe. Abayimbi buli muyimbi gw'osuubira gy'ali bacomedian mataali ngoma ntaddeyo buli ekisanyusa omuntu miryango gigulawo saa 8 sho etandika saa 10 nakyo mpaka eyo gye tukuwulira sho ya brigade egwa saa 6 ez'ekiro kyovula njagala tujje mangu buli kimu tukikole mu kirabe. Kati ate oli aya bayagala okukeezayoko ku baana walioko ebyokuzanyisa by'abaana? Teri byakuzanyisa by'abaana naye ngeri family show osobola okuleeta maama osobola okuleeta omwana abayimbi ba buli kika gye bali abato n'abakulu mujje tubayimbire basebo ne bannyabo bwe tuvaawo tugende ku ekyaluwajjala kwa Flonica tuve ekyaluwajjala tugende ku Papa's wiiki eno etandise wiiki eri nga 25 tugende Katooke ku Shagizi nga 26 Kyengera Rose Gardens nga 27 tugende ku Margaret Gardens ebbira nakuwadde ebbira eri wiiki etandika ogwe 11 tukwateko ku lw'e Masaka waffe gye banzaala
abantu bekyotera obaddizeeko bagamba omwana we bannange Starbou yasomoka omwana wammwe ow'emas omu bw'ati abayimbi abayimbye ennyimba ennungi abayimbi abalungi bava Masaka lwaki kyama ffe tetumala gakola bintu kyotasobola tokigezaako tetukaka mbeera kyokola omera kakasa nti okisobola. Okay, kati bayimbiremukko ku luyimba lwogenda okubanga luno lubimbi gwali nkumbi manya nti enywerayo eri magamba nywera amakazi kuno kutema mutalamanya si kusambula tolitunuza maaso ng'oguwoowola omufeesi eyo mwami wo akolole bukolozo muyitabe ate ngukakanye ku ttaka ne bwe muba ku simu fukamira bw'obanga oyogera nabalo Starbou akayimba ku bannange nze buli lwe nkawulira mpulira nga ne enviri zinva ku mutwe kiki ekyakusikiza oyimba akayimba ako? Afe abayimbi tuli basomesa otunuulira n'ogamba kati ki ekisaana okuyimbako abantu kye batannayimbako n'okiyimbako kuba abantu beetaaga okumanya kubayimbira ebintu eby'enjawulo kati nga stress olaba nti twali wakiyimbyeko dduyiro oli wa mukisa tujanjawaze kitegeeko kizibu ogenda ku mukolo n'otakuba era abannange bw'ogenda ku mukolo n'otakuba oli wa mukisa gwe mba simanyi kiki oliko naye Starbou atumusaza ali mukola rehearsals twagala kumuta agendawo abeere nga tugenda naffe kuba nga tumukwata atulageko ku biki byatufumbira eyo mu ffumbiro naye nga tetunnaba kusiibula twagala osiibule ku bawagizi bo obaweeyo obubaka obugamba obusembayo. Basebo ne bannyabo mbasiibudde nsaba mujje ku Friday kye kisingira ddala obukulu mujje bangi obligato tugijjuze tugikole ki baggalewo emiryango mbegayiridde mujje bwe mutajja tebigenda kunnyumira ate nga mbimaliddemu obudde bwange bungi saba mujje mweyongere okulaba LMTV okusingira ddala puroguramu eno gye tuliko n'okumpagira okuwagira music wa Uganda neyanzanyo neyanzege LMTV management yonna mwebale kutwagala mwebale tupromotinga mutufudde bakabi Ssaabasajja Kabaka awangaale agerekera obuganda ne King Smith akutumidde nnyo. Okay, ngawe mutumanyi ebinyonyi ebibiri oba tubayite abalongo ababiri anti omu abeera opposite wa munne bwetyo bwe tubadde waneno ku rehearsals tugenda kuba nga tumukwata mulabe bwasireyi nga atuzinire ku mazina ago gatugambye tugabaleetere nammwe mugalabeko bannange katono tetwagala kusaba okulula nnyo kuba nga tuyinza osaba okulula bannange engeri gy'abadde abamu bagamba bannange kati waliwo ampeereza wano ka message nambuuza bannange lwaki tomubuuzizzaako ku bintu bya Kenzo ebyalwema saawa zino atugambye ali ku gundi pressure ya concert tujja kuba nga tumuzza mu part 2 atunnyonnyoleye ebya Kenzo abiraba atya kubanga right now tubadde tetusabye mubuuzaako biri kubanga lwa nsonga ali mu concert naye nga tugenda kuba tubeerekereza tugende naffe mu rehearsals tuyimbe tugogole ku maloboozi nze mama mwe temukimanyi nakimanya naye nga tubaagala nnyo mmwe mwenna abasubscribinga abakomentinga abalikinga abasharinga mwenna tubaagala nnyo mu bitundu ebyenjawulo sigenda bimenya naye nga tubeebaza bwebaza naye nga mubadde balabi balungi okuva program weyatandikidde mpaka wekomekeredde mbadde Jo Mackenzie nange mwana mwala Queen Sylvia nannyini go mbeere bulungi mwera